era gyegwatandikidde gyeguvudde wansi watandikidde wansi mu bibango gutandikidde wansi wansi mu California kubasa kutandikidde kwaka katugulaba bwetu nekwaka naye nga naffe batulina kyakola nga tuyita naye nga tetulina kyakola kati fe tutusa netandika osomba wano ebitabo bwetu tetusomba naye nyanzikuze kuteze nenzirukayo nengamba obulamu bwe bugagga sizzeeyo nkola ku booda naye ngaera nabo mbayambayambako naye nga nkola ku booda guvudde ku kyoloozi kulaga guvudde ku masannyalaze temuli bafiiriddemu bafuddemu abatinitini abatonotono bafuddemu kuba omuliro gubaddemu bamalaaya waggulu bamalaaya bafuddemu abamu era abamu bataasa twasizza amadinisa waggulu okufuluma bafudde abamu bafudde. It passed through the roof. It passed through the roof, and as you know, when the fire is on the roof assembly of the building, you cannot easily extinguish because the roof assembly of the building is between the iron sheets and the ceiling. So you cannot deliver water to stop the fire easily. So it managed to pass through the roof assembly. It spread through the roof, but we have managed to contain it and we have stopped it. Somba naye nyanzikuze kuteze nenzirukayo nengamba obulamu bwe bugagga sizzeeyo kati mbadde nziruka nga ndese wali ssente zange ndesewo n'essimu nziruka mbije ngenza okuddayo ngenzikuze kutte bweti nkole ki oli abantu babiri bafudde omuliro wansi babadde mu California bafudde abantu abo nenze kyeŋŋamba poliisi si wansi California yeri wansi makati ga California beri wansi munda tosobola nalabayo okujjawo ng'omaze kuyingira mu miryango gino baire manju eri mu makati California naye nga abapoliisi tebakoze kyetaagi. I'm not pretending. Yeah? This is something serious, my friend. Fire burned for 4 hours. 4 hours. You know, our properties. You know how much money we lost down there? Are they going to pay us? Are they going to pay? Okay? They should be serious. This is business. Or even though they could compensate us now, but would they? Let the government come in and help us. Otherwise, we are tired of this. Every day, fire is burning down, but nothing's being done. You know? You get it? This is serious. We are losing business every day. We are tired. They should compensate us. If not so, let me take legal action also. Anti omuliro gwayise ku nsolya w'ennyumba. So omanye ensoli eyo waggulu waliwo amabaati, wansi waliwo ceiling. So toyinza okukola ki okuzigiza omuliro mangu. Ebiseera ebimu ekizibu kyetufuna tetulina hydrants ezimala. Olaba kati wano wona kuliko hydrant emu yokka eri side eno. So waggulu side eri tewali hydrant. So kyolaba nti emmotoka ezo zirina okugenda walala okunoonya amazzi. Gaasi abaddewo, waliwo rooms zikozesebwa nga restaurants, waliwo efumbiro eriko gaasi, naye tumaze kuzigiza muliro kati saawa eno gaasi terina obulabe bwonna. Tewali muntu yenna saawa eno ali muziba, naye tugenda kola investigation tumanye oba ddala waliwo omuntu yenna akosebwa ku muliro. Kandike erinnya nze Ibrahim Sekandi nga ndi kansala kiikirira Seguku. Olunaku lwa leero tusooka okusaasira abasuubuzi abafiiriddwa emmaali yaabwe, ate nga n'ekyokubiri
bafiiriddwa ne bizinesi zaabwe zibanga ziweddewo. N'alisabye gavumenti ya Uganda okuteekawo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nga abasuubuzi bano embeera eno y'omuliro ebeerawo emirundi egisoba 4 mu 5 mu mwaka. Kitegeezesa okubateekerawo enteekateeka omuliro guba nga guzze mu centro wano nga babaterawo ka budget ak'enjawulo akasobola okubadduukirira n'okuba bayamba ba 40%. Ne Parliament ya Uganda okuvamu n'esitukiramu, naye omuliro gubaawo gavumenti n'esirika, omuliro gubaawo gavumenti n'esirika. Awo n'alisabye n'ekyokubiri neebaza poliisi eya fire brigade omulimu gwekoze ogw'amaanyi okulaba nga erwanyisiza omuliro okubanga gukosa banka ya Equity, okubanga tegugenda ku muliro ku banka ya Equity, n'okubanga omuliro guno tegwokyeza Bank of Uganda. Omuliro ekizimbe kino ekya State House we kiriraaniganidde ddala ne banka ya Uganda wamu ne Equity Bank n'ebizimbe ebirala okulaba nga tebikosebwa muliro guno. Awo poliisi egezezzaako okukola omulimu ogwo okulaba nga omuliro guno ogukoma ku kizimbe kino. Forcinga bulijjo tubadde twogera nabo nga ba partners, naye kati tugenda kuvaayo officially by January tugenda kusiba bizimbe, era botambula wano okulaba abalina fire extinguishers oba water hydrants batono. So kuluno tugenda bisiba ebizimbe obeere nga osooka kuprotectinga abapangisa bo kubanga kikukakatako nga nanyini kizimbe okubeera nga kizimbe kyo kiri safe, ate kiri mandatory mu KCC okubeera nga you have those provisions ya fire fighting equipment. Awo n'alisabidde n'ekitongole ekizikiza omuliro ekya Uganda Police okuteekawo enteekateeka okusomesa abantu baffe okulaba nga naddala bali mu kibuga Kampala babasomese okulaba nga babawa zi fire extinguisher n'okulaba nga buli kizimbe kiba n'ebikola ebizikiza omuliro ebitandikirwako mu ngeri nti babasomesezza n'ebizimbe binyini ebibeera n'ebikolwa ebyo. Naye ebizimbe mu Kampala osanga ebizimbe 10 n'osangako kimu ekirina ebikolwa ebyo, ate nga n'ekibiina tebakisomesezza kimala okulaba nga kibikozesa bitya singa omuliro guba nga guzze. Kumakya nti tubadde tulina omuliro gwe tugezaako zikiza ogubadde ku State House wano mu Kampala. Njagala obategeeza nti eddakiika nga 40 emabega omuliro abasirikale baffe abazikiza omuliro bagusinzizza amaanyi era ne guzikira. Process ebeddako yakuba nti notwekebejja ebisigalidde mwe tusanze omwami atannategeerekeka naye nga yafudde olw'omuliro guno ogubaddewo. So omulambo gwe gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago nga tetunnamanya bimukwatako.